Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno Uganda esanze obuzibu oluvannyuma lw'ebitongole ebibadde bifandinga ababunoonyi b'obubudamu ba refugee mu ggwanga nga bwe balangiridde nti okuva ne kakati emyezi 3 tebagenda kuddamu kufandinga Uganda na feeds zonna ze badde bakola nga zigabirira ba refugees abasangibwa mu ggwanga erya Uganda. Uganda yesanze mu kaseera akazibu nnyo era kino kiwaliriza cabinet meeting okutuuzibwa mu parliament okusobola okulaba nga basala entotto nga babuuza ki ekiddako bwe baba nga banaadde bafandinga ba refugees nga babagabirira ekyokulya bagenda kubanga bastopinga oluvannyuma lwa myezi 3 okuva ne kaakati ki kye bazzaako okukola. Kabadde kasasiro mu parliament nga beebuuzaganya nga batakula emitego mukwano gwange ali yampuliriza. Kasule Lumumbwa okuva mu office ya Prime Minister avuddeyo na raising a concern ng'alaga nti nno abundabunda kyenkana wali akakadde kamu 1.7 million ez'abantu abayingira mu ggwanga Uganda ng'abamu ku emitwalo 10 buli mwaka bava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olwa conflicts ezigenda maaso n'okubanga zivaayo. Kati nno bagamba nti Lumumbu agamba nti ebitongole bino ebibadde bigabirira ba refugee bano abanoonyi b'obubudamu singa binaalekerawo nga bwe bigambye oluvannyuma lw'emyezi 3 ki kye tugenda okuzzaako nga Uganda kubanga ssaawa zino bagamba okusinziira ku financial budget tebasobola kubanga bagabirira abantu abasoba mu kakadde akamu abanoonyi b'obubudamu nga balina okubaliisa n'okubanywesa. Bino nno ebigudde mu matungo nga Lumumbu amaze okwadressinga point eno mu parliament. Presidential Affairs Committee chairperson Alex Byarugaba agenze mu maaso n'okunyeenya omutwe n'atunula nkalirizo nga waabuuza Lumumbwa okuva mu office ya Prime Minister ayongere okunnyonnyola n'okutulaga engeri gy'agenda ossala amagezi engeri gye kigenda okuddako okulabirira bano abantu singa ebitongole bino ebibadde bibavujjirira omusimbi binaagenda mu maaso n'okuba nga bistopinga emyezi 3 gye bagambye. Era agamba nze ninze Lumumbwa atunnyonnyole butya bwe bagenda okukola okusobola okulaba nga bagabirira ba refugee bano abasukka mu kakadde akamu abali mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nagambye bali akadde kamu mu emitwalo 7 1.7 miliyoni ez'ababundabunda abanoonyi b'obubudamu abayingira mu ggwanga erya Uganda nga ku bo ojjako emitwalo 10 egiva mu ggwanga buli mwaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati Uganda yesanze mu kaseera akazibu nga igenda kitegeeza ki? Kitegeeza nti negenda kwetika obuvunaanyizibwa okubanga yeyina okufiidinga abanoonyi b'obubudamu bano. Wabula beekubidde omulanga nga bagamba tetumanyi kyakukola, tetumanyi na kye tugenda kukola era nga tebannafuna na kyakuzzaako, emitwe bakyagitakula, bakyali mu corridors of confusion olw'ensonga tebamanyi kye bagenda kukolera bano abanoonyi b'obubudamu abasukka mu kakadde akamu. Golowooza mukwano gwange ali eyo Uganda ki kye yandikoze okulaba nga eyamba abanoonyi b'obubudamu bano? Ye lwaki gavumenti kubanga abasinga gavumenti yebasaba olw'ensonga ebitongole bingi ebibadde bibayambako muli ebya UN. Kati mweno projekiti bangi nnyo abali mu gavumenti abakifunamu naddala abo bali b'enguzi babadde bakifunamu era nga bibadde bateekawo faaso okulaba nga ba refugees bayingira mu ggwanga Uganda. Kino nno ekintu kiyinza n'okukolebwa mu mawanga ag'enjawulo nga ne baliteekamu olutalo naye nga kye banoonya ba refugee olwo basobole okuba nga bayingira eggwanga Uganda, basobole okuba nga bafuna obuyambi obusinga obugenda mu maaso n'okuyamba eggwanga. Wandirowooza nti nno kino kibadde kiyamba bo abula kibadde kiyamba bassekinnoomu ng'abantu naye kano ke kaseera okulaba nga buli muntu kati bimutuulamu. Kati kino kijja kuba kitegeeza nti nno gavumenti erina okuba nga etuula eraba abantu badde bagisalira pulaani okuyingiza abarefugee mu ggwanga Uganda kubanga bwe babalimu okuba nga okulabirira okufiidinga kitegeeza kajja kuba kalabayayi, kajja kuba kaweddemu. Kati golowooza otya ku nsonga eno? Oza ki ekisaanidde okukolebwa? Ye babakolere ki? Babasitule babazze ewaabwe? Gw'owaawo magezi kyawo? Nkwanirizaako nnyo mu comment section jangu otangaza eggwanga okusinza gwe nga w'obiraba. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuuliza mubali kwekumira ku mayengo gano. Baganda bange mbaagala nnyo abali emitala w'amayanja mubali kulwanirira nkyukakyuka mwebale kwagala channel eno. Mbaagala nnyo mweraba.
Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo, constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV, ogenda mu maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.